Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tolekedde dawsu yaffe ya 22 tutunulira kuki ku shadda. Bagambye nti shadda in effect is a repetition of a letter but with two different sounds. Awategedde. Kati bakuwadde alifu wano ba hamza. Ne bakuwa ba'u nga ya sukun, ne bakuwa ne ba'u nga ya ki nga ya fatha, nga bagamba nti kino kigambo kyandibadde ab. Kati bugatte eno neno ofunamu abba okiraba, ofunamu abba. Kiba kitegeeza nti shadda erimu ennyukuta eya sukuuni, esooka ya sukuuni, ey'okubiri eriko empeerezi. Kati bw'ozigatta bbiri ofunamu ba nga eri strong, ekitegedde nga y'amaanyi. Nuga nti abba. So nga we twasoma ku tanwin, twagamba tanwin ebeeramu ennyukuta eya nuuni eya sukuuni, kitegeeza tanwin ebeeramu sukuuni. Kati ne shadda erimu sukuuni. Kino nja kibajjukiza mu maaso waliyo lesson gye njo basomesa. Naam, ekwatagana ne sukuuni eri mu shadda ne sukuuni eri mu tanwin. Omusomo guli mu maaso insha Allah, kitabo kinatera okuggwako. Nja kibajjukiza nti nakibagamba, otegedde. So kati ennyukuta eno ya sukuuni tugamba nti abe. Ne bwe tujja wano tugamba nti abba. So si aba naye abba. Nolya ab na eno ya sukun then ba nkiba abba, jabba, dabba, sabba, shabba. Nkudyamu abe, abba, jabba, dabba, sabba, shabba. Gumiza bulungi. Ibe, ibbi, jibe, jibbi, dibbi, sibbi, shibbi. Kudiremu ibe, ibbi, jibe, jibbi, dibbi, sibbi, shibbi. Okirabye. Ube, ubbu, jube, jubbu, jubbu. Okirabye. Dubbu, subbu, shubbu. Nti bwangu nnyo. Kati kano kalayini akasembera wansi insha nako tukateekako bulungi. Tugambe nti abba, ibbi, ubbu, jubbu, jabba, jibbi, sibbi. Nga kuddiremu abba, ibbi, ubbu, jubbu, jabba, jibbi, sibbi. Okiraba. So insha Allahu tabaraka wa ta'ala tugatandikira awo. Dawsa yaffe egenda okuddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.